Kitalo nnyo ekyokuvibwako omubaka Helen Nakimuli. Nsabira taata n'omwana ne famire yonna okutwaliza wamu Mukama abagumye. Helen yabadde mukwano gwaffe mu kisaawe ky'okuyimba, abadde yatusumukamuko n'agenda eri mu Parliament, naye ng'ate teyatwerabira mu kisaawe kyaffe abaddemu ng'ajja n'atuwagira. Mikwano gye yabadde bayimbi, mwalabye bu video bw'enjawulo ng'ali ne ba comedians, so abadde mukyala mukakkamu nnyo. So twagala kwebaza abantu b'Ekalangala, mwebale kujja kumuwerekera. Ekibiina kya National Unity Platform mwebale kulaga mukwano n'okuwerekera mwannyinaffe muganda waffe mu kitiibwa. So gwabadde mukolo gwa nnaku, naye twebaza Mukama nti gwatambudde bulungi. Katusabe Mukama omwana, Mukama amugumye. Kaseera kano si kangu, ne bwe tuba tuzeeyo mu by election tusaba mirembe. Ekifo kyazzeemu kati kikalu, tugenda kufuna abaagala okwesimbawo, ne tusaba ffenna tukitegedde ensi tekungulwa, tusaba mirembe okupaka nga tumaze okujjuza ekifo ekyo. Kitalo ddala, naye nga mbakulisaayo ffenna nga bwe twabaddeyo mu kuziika n'ensaasira omwana ne bakadde be ne bannakalanga n'ab'enkyukakyuka yonna, naddala ate n'abakyala, nti bwe muviirwako omuntu w'ensonga batono abali mu kiti kya Honorable Nambooze, mukyalo ono ow'Essemba bule Namugga, nono nabadde Namugaseko na mwafiiriddwa nnyo ng'abakyala. Naye kituwe kyakuyiga mu mperekera y'omubaka Helen. Gwe mu nsi bali kuwerekera boogera ki? Mu nsi bali kuwerekera bagamba ki? Wakola ki? Wayogeranga otya? Weeyisanga otya? Kale n'olwekyo kitalo nnyo.